omulabe sitaani akosa kala enzirugavu n'emmyufu. Omulabe sitaani akosa kala enzirugavu n'emmyufu. Era abo abamusinza babeera balangirira emize emikyamu mu bitundu. Abo abamusinza sitaani babeereyo nga balangirira bulangirizi, endwadde, emize emikyamu gireme kuva mu bifo. Kwegamba olwo babawa emyoyo egyo, emmere y'omwoyo nga ffe we tusaba Katonda. Bo babeera balangirira mize emikyamu gibeere mu bifo, gibeere mu bitundu, gibeere mu nsi, gibeere mu famire. Kati ffe tulina kugoba bugobi mize egyo mikyamu nga tuyita omuliro gwa Mukama ne gwokya amaanyi g'ekizikiza gonna eri famire yo, eri mikwano gyo, eri ensi yo, eri ekyalo kyo, kubanga beeri babeera bayita mize egyo mikyamu. Kuba tujjukire amaanyi era n'obuyinza obw'okufa n'obulamu buli ku lulimi lwo. Langirira ebintu ebirungi eri abo bonna, abaana bo, famire yo, ekitundu kyo, kubanga eri abasitaani bo bali mu kulangirira ebikyamu. Kati beeri baba balangirira ebitali bituufu n'endwadde, ate ffeno ne tusirika munne baba bali mu kulwana olutalo mu mwoyo, ate ffeno ne bitutuukako nga tetumanyi ngeri gye tulwana. Weerangirireko birungi bw'oba osaba Mukama Katonda, kubanga ekigambo ky'olulimi lwo Mukama akitwala. Ekigambo ky'olulimi lwo Mukama ye akitwala. Tujjukire sitaani waddala era gyali, Lucifer waddala, Mukama waffe Yesu Kristo waddala. Naye nga iffe we tutambulira mu kibi, ffe tuwa sitaani obuyinza okujja munda mu ffe n'abba n'atta n'azikiriza. Olw'ekibi kye tutambulira ne tukikweka. Tutambulire mu butukirivu, twenenye, tokweka kibi kyonna. Njogeddeko katono ku bubaka obwaleero obw'omulabe sitaani, meeting gye yalimu, nja kwongerezaawo olulala. Mukama bakuume, tubeere n'okwagala, tutambulire mu butuukirivu. Ensi ey'omwoyo, enkyukakyuka nnyingi eziriyo. Mukama ali mututukuza, ali mutwambaza ekyambalo. Mukama ali mutwambaza ekyambalo mu biseera bino byennyini. Tetugenda kubeera kyekimu. Mu nsi yonna Mukama ali mutwambaza ekyambalo, era tujja kutandika okuwulira bye tubadde tutasuubira, tulabe bye tubadde tutasuubira. Mukama bakuume.